Konguzi Pastor Bugingo ne Susan Makula mukwano omulungi gwenana ali ku Faali TV uji esinga Pastor Bugingo bwatyo yakyadde mba Susan Makula era nga bino bimu ku bifaananyi byabwe ebyabadde ebyokukyala kwabwe kuno wabula alwa muri agayita essaawa zino mbu Teddy Bugingo mbu wakugenda mu mateeka era ono mbu wakweyongera okuddamu okuvunaana Pastor Bugingo olw'ekikolwa kino kye yakoze nti kubanga bano tebaawukananga wabula ate ye yakoze okukyala n'ono omukyala gwe yafunye omupya gwe bayita Susan Makula. Teddy Bugingo ategeeza nti no Pastor Bugingo kintu kye yakoze mbuno kimuvoola nnyo ekitagambika mbu kimuvoola nti era tikikwatagana na mateeka ge baali basalawo nga batandika obufumbo bwabwe nti era yamujevunye nnyo era Susan Makula nti wakuvunaanibwa kossa ne Pastor Bugingo. Teddy Bugingo ategeeza nti nno Pastor Bugingo ekintu kino kye yakoze yeyongedde ddala okuvoola Teddy Bugingo naye mukwano zimunanze mbayozaayoza Pastor Bugingo Konguzi kossa ne Susan Makula munaye okukyala kwabwe kwabadde kwa mutawana nnyo era nga mbu nawuliddeyo ebiyitaayita mbu Pastor Bugingo mbu yatunudde Susan Makula emmotoka yabadde yakabi nnyo era okukyala kwatambudde bulungi nnyo emmere yabaddeyo kossa n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyewuunyisa kwabadde kw'amaanyi nnyo okukyala kwabwe era neyongera ddala okubayozaayoza naye nga Teddy Bugingo awanda muliro ono omuliro awandira ddala omuliro guli omukambwe agamba nti wakwesasuza Pastor Bugingo kye yakoze ateekwa mbu okukisasulira okuwasa omukyala omulala n'akola n'okukyala ewaabwe ng'ate tebannaba kwawukana n'omukyala gwe yali ayina. Teddy Bugingo ategeeza nti wakweyongerera ddala ogenda mu bamateeka aba waggulu. Subscribe, stay on YouTube platform. Mweraba.